Kaakati omuwala gw'olaba oyo sugar daddy amuyiiridde asidi feesi yonna yonna n'agyokya. Takomye okwo, asidi amuyiye ne mu bukyala bw'omuwala bwonna bwonna ne buggwawo ne busaanawo. Abadde amuweerera okuviira ddala mu secondary mpaka ku yunivasite nga baateesa bw'amaliriza omuwala okusoma omusajja agenda kumuwasa, kyokka omuwala bw'amaliriza emisomo gye amugambe nze sisobola kufumbirwa, ekisooka oli musajja mukulu ate ekirala oli mufumbo. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Abawala mwenna ng'omanyi nti ogenda kumala obudde bw'omusajja ng'omuliira ssente ze, omale omugambe nti ange nafuna omusajja omulala gwe tosaana. Mwegendereza basa abantu b'ennaku zino bakambwe. Wuliriza. Omuwala ono yafuna omusajja eyamukwana. Omusajja oyo bamuyita Elvis. Omusajja mu kumukwana, omuwala yamugamba nkyasoma, sisobola kukwagala nga nkyasoma, ate engeri gye tutalina ssente waka nandiyagadde mmaleyo emisomo gyange, wabula engeri gye tweyagala bwe mmaliriza okusoma nja kufumbirwa. Era baatandika okuba nti beeyagala. Ono omuvubuka kye yakola, yakwatagana ne bazadde b'omuwala n'atandika okuweerera omuwala ono, n'amuweerera n'amuteekamu ssente. Omusajja ono Elvis yalina famire ye nga musajja mufumbo, ng'alina abaana, ng'alina n'omukyala. Famire n'atandika okugisuulawo, n'atandika okugirekerera. Fokasi yonna yonna n'atandika okugiteeka ku mwana muwala ono, nga buli kasente Elvis kaafunye akateeka ku muwala ono. Omuwala n'amusomesa, n'amusomesereza nno ddala, nga pulaani ze amanya nti omuwala ono bw'anaaba amaliriza okusoma ajja kumuwasa, era ng'ekyo baakola bulungi nnyo endagaano nga baakyesuubiza nti w'omaliriza okusoma nze nnina okukuwasa. Ng'omuwala akakkalabya misomo. Famire ye eri ewaka oluusi nga beetaaga ekyokulya ng'omusajja tabawa na ssente z'akameeza. Omuwala ono nga waakuba essimu amugamba bugambi bebi nze enjala ennuma ng'amuterako eky'etaano. Ng'amuterako eky'etaano ng'eri famire takyagala kumanya, fokasi yonna yonna agitadde ku mwana muwala ono omuto. Okiwulira? Kumbe ye omuwala alina ebigendererwa bye ebirala, ng'ayagala omusajja ono amuweerere, bw'amaliriza okutuuka gy'atuuse amale amusuulewo amugambe sigenda kufumbirwa, ninayo boyfriend omulala, nga ye pulaani y'omuwala. Munnange ono Elvis omusajja sugar daddy ng'aweerera muwala, aweerera muwala. Omuwala amalirizza yunivasite bulungi nnyo, agimaze bulungi nnyo, buli kimu kiwedde. Batuula amugamba nti bebi, omaze okusoma, kati mbadde njagala kukuwasa. Omuwala ng'akamutema, ng'amugamba mukwano nkubuulire, ekisookera ddala oli musajja mukulu, sirina gye ŋŋenda kukutwala. Ekyokubiri oli musajja mufumbo, era sirina gye ŋŋenda kukutwala. Walekawo famire yo n'abaana bo n'otandika okujja ewange ompeeredde mbw'oyagala kumpasa. Amazima gali nti sirina gye ŋŋenda kukutwala. Nze nina boyfriend wange gwe nneeyagala naye. Ne ku ssomero gy'ali. Sugar daddy n'amugamba ogambye otya? Ku ssente zange empitirivu ze mmaze nga nkuteekamu, emyaka n'emyaka gye mmaze nga nkuweerera. Kubanga asobola okuba nga amulinze emyaka ng'egi. Ebya yunivasite mubimanyi, secondary yunivasite omuntu agenda ku intake ya myaka 3 myaka 4, ate ssente muzimanyi ziba mpitirivu. Omusajja n'amugamba ogambye eki? Tobaliridde ssente zange ze mmaze ebbanga nga nkuteekamu, tobaliridde budde bwange bwe nkutaddemu, kugamba onjolonga bujolonzi, otoŋŋamba wafunyeyo omuvubuka omulala. Baali ludda waluli nga tolina ssente zikutwala ku ssomero. Tebigenda kuggwa bityo. Omusajja n'awooninga omuwala. Kati ndowooza ye omuwala yalowoozezza nti ebintu bya muniino, ebintu bya kusaaga. Mujjukire omusajja ono mufumbo, alina abaana, alina omukyala. Famire ye yagisuulawo, n'atandika okugiteeka ku muwala, nga buli kasente kaafuna akateeka ku mwana muwala ono. Omusajja ono kye yakoze ng'agenda agula asidi.
ng'agenda agula asidi ng'agamba obwo bulungi obukwewaanya njagala mbukumaleko. Obwo bulungi obukwewaanya njagala mbukumaleko. Yamuteeze bulungi nnyo nga tewali muntu n'omu ayinza kumutaasa. N'alyoka akwata asidi n'amuyira mu feesi yonna n'agyokya. N'agamba n'okugamba ekyo ekifo ekikwewaanya ndowooza abasajja kye bafa nakyo kankikomye. N'akwata asidi n'amuyira mu bukyala bwe nabwo n'abwokya bwonna. Fyuca y'omuwala yaweddewo, buli kimu kyasaanyeewo, yamwokyezza feesi neno mu bukyala wansi n'amwokya. Ate asidi mumumanyi asobola n'okuziba obukyala. Olaba asidi bamukuyira n'oziba amaaso. Temulabako muntu gwe bayiridde asidi lino liisa erimu ne liziba bwe riti ennyama yeegasse. Kati imagine omuntu akuyidde asidi wansi mu bukyala. Okimanyi nti obwo obukyala busobola okwegatta ne bweziba. Omusajja yamukomezza. Omanyi omuntu okumuweerera nga musuubiza nti mugenda okwewasa. Kyokka omuwala ye bwe yamaliriza okusoma ndowooza ng'atuuse yalabira ddala nti wa kitalo, n'alyoka agamba omusajja ono sigenda kufumbirwa, oli musajja mufumbo, oli musajja mukulu. Genda ddayo eri ewa mukazi wo. Omusajja yamulidde asidi yakimukoze, naye abaana ab'obuwala kambabuulire ebintu ebyamangu bibi nnyo nnyo nnyo. Tomaliranga omusajja obudde bwe ng'okimanyi togenda kukola bye mwateesezzaako. Kubanga bwe wali okkiriza omusajja ono okutandika okukuweerera, nkimanyi wali okimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono mufumbo. Oba okimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono mukulu. Bano abavubuka bano boolaba emyaka gyo baba baalemererwa okukutuusa gy'oyagala okutuuka. Omusajja akutaddemu ssente ze, lwaki omudisappointinga? Abawala batadde obulamu bwabwe mu matigga. Bashuga daddy babaweerera ne mutandika ate okubanyooma n'okubamanyiira. Ne mudda ku ssente z'abasajja ne mutandika okuziyisaamu amaaso. Kati omusajja laba kye yakoze omwana w'abandi. Omusajja ono bamusanze atudde ku booda, ku siteegi ya booda, abadde muvuzi wa booda ng'akasente musajja wattu kaakola mu booda akateeka mu muwala ono. Abadde atudde ku booda nga bajja bamuvuba nga bamukwata, era omusajja mukwate naye nga ye omuwala buli kimu kyayonoonese, buli kimu kyasaanyeewo. Musajja byonna nga bivudde ku musajja kumuweerera n'amuteekamu ssente ze, omuwala n'amaliriza okusoma n'amwekyangirako n'amugamba sigenda kufumbirwa. Noonya gende wa mukazi oba noonya omuwala omulala, nze n'agaana. Kyekimutaddemu eyo embeera. So baanammwe ab'obuwala, togendanga mu commitment na musajja nga togenda kutuukiriza byemuteesezzaako. Togenda kulya ssente za musajja ez'emyaka emeka ate otuukeyo ogaana okumufumbirwa. Abantu bazibu, mwegendereze nnyo. Abantu bazibu, nze mbabuulira. Ekyo mulina okuba nga mukimanyi. Okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Mpa endowooza yokwena ensonga. Omusango gwani? Omusajja yayiridde omwana w'abandi asidi kibi, naye omusango gwani? Tunenyaani? Kubanga omuwala abadde akuze ng'atuuse okufumbirwa, ng'akuzeekuzeemu, nga yunivasite agimaze. Nina okuzina abaana bobola bafumbirwa myaka 16, 18, 20. Ono abadde agisukkamu alimu 21. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribe nga saako n'okuba nti ate mufollowing. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.